po jako akawuwo. When the struggle is over. Mu lukungaana lw'ekibiina kya National Unity Platform olutudde olwaleero ku kitebe kya Bwekamwokya, omwogezi wa NUP Ssibamativu wasinzidde okwongera okutangaaza ku ky'okwatibwa kwa munnakibiina kino Moses Bijirwa nga byalabikira mu katambi ssabbiiti ewedde. Naffe tuli mukola okunoonyereza okwaffe tutegeere ki exactly ekyatuukawo. Naye bwe guli bwe gutyo nze waliwo ekyansobeddemukko, kubanga bw'ogamba nti omuntu omuteze akatego nti abanga bagambye nti abadde agenze kufuna ssente okuva ewa deputy speaker ne bamutega akatego, nze ndaba nti akatego akaddala okusookera ddala osooka n'okwata ssente zogenda okuwa omuntu n'owandiika ennamba eziriko, then ssente n'ozimukwasa. Olumala okuzimukwasa aba yakagenda akabanga katono, then bamukwate ng'alina ekizibiti, naye ate kati bamukutte tannayingira. Bano wano basinzidde ne bavumirira ekya poliisi okuvangayo n'ekwata bannakibiina kyabwe ku misango egimu bo gye bagamba nti egimu si mituufu. Balinga abasibwa ensaano ku mazzi, naye eddembe lyabwe era kikkirizibwa mu mateeka okukola mobilization yaabwe. Naye tugamba nti nga bannaffe abalala bwe bakola activities zaabwe, meeting zaabwe nga teri abatawaanyizza, kitwagala ne ku NUP. Lwaki NUP mu Museveni ogitya nnyo? Nti gwe ababo bajja kwetala bagende bazunge bali eno n'eri awatali buzibu, naye NUP bantu just 10 ne mbawamba ne mbatya. Weyita Ssaabalwanyi ssebo, naye lwaki oli mutiitiizi? Ssenyonyi era asabye ab'obuyinza okuyimbula bannakibiina kino Bunnambiro n'abalina emisango baleeterwe mu kkooti bavunaanibwe. Mulimu Bwambale Geoffrey, oyo oluusi bamuyita Western Prince, Mumbere Isaac, Basisa Brian ne Isande Atonozio. Abantu bano ffe tugamba nti bateebwe Bunnambiro awatali kakwakkulizo, kuba tebalina musango gwonna gwe bazizza. Ate bino babikola nga beesigamye ku Mwami Museveni kyagezaako okukola kujjawo akakalu ka kooti bail ku misango egimu, treason n'ebirala, nti kaakati gye bujje bayinza n'otusanga wano ku press conference yaffe batukwate ffenna. Akukulumidde n'ekyomwogezi wa poliisi mu ggwanga okuvayo n'ategeeza ensinga bannakibiina kya National Unity Platform bwe balina okwekalakasa okwetoolola eggwanga lyonna. Yavayo n'agamba nti nga NUP bategeka kwekalakasa okutandika n'olunaku lwaleero mande balaza mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Neŋŋamba kisoboka nga enanga ono oba n'abamuwa information oba bombi baliko ekikyamu, kubanga ffe nga NUP mwattu buli kye tukola tukyanjula eri eggwanga, kubanga bye tukola byonna biri mu mateeka. Tetulina kye tukweka, kubanga tetulina tteeka litumenya, so ffe buli kye tukola tukyanjula. Ono alaze obweraliikirivu olw'ababaka okuli Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya olw'embeera gye balimu, bw'atyo n'asaba bano batwalibwe okufuna obujjanjabi obwetaagisiza ddala. Abantu bano bakyali basibe era nga bwe mukimanyi, olunaku lwaleero balooya baffe abamu bagenze Masaka okuddamu okubafunira bail akakalu ka kooti, kubanga embeera gye balimu buli lukya yeyongera kwonooneka. Ate nga ffe tugamba nti gavumenti bw'ebanga abantu bano eyagala kubawozesa gano agasangosango agatali mu makulu, mujja kwagala kuwozesa muntu mulamu, kubanga bwe banaaba bafudde tebayinza kuwuza misango gino. Y'omubaka wa Lubaga South mu Kasalo Ziasi ategeezeza ng'ekyokwatibwa kwa bannakibiina kya National Unity Platform bwe kigendereddwamu okubajja ku mulamwa gwe baliko. So ky'olaba nti biseera ebisinga abasajja ebigambo byabwe boogera ffe tetubikiririzaamu, balina ekigendererwa ekyokusiba abaana b'abantu ate nga bo tebannakoowa. Naye naffe tugamba Uganda eno si nfuga ya mudumu gwa mmundu, babanga ddala kye baagala tugamba nti Uganda egoberera constitution era egoberera amateeka, era kyetwagala kibeere. So tusabira baganda baffe abo abasibiddwa Kasese. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Shall wear the victor's crown in the new Uganda.